Banaye sisobola kuva wano nga sibebazizza. Mwebale kuwagira lutalo. Nsaba mwekubireko mbugalo. Njagala nnyo olutalo lwa nsonga. Ayimba ennyimba ez'ensonga. Ayimba ebigambo eby'ensonga. Tawemula takola ki naye nga buli luyimba lwaleeta lunyuma. Kwe gatukirabira ddala nti ffe we tuvudde nga tukaddiye waliwo abazeewo. Olutalo y'omu ku bazeewo. Nsaba mwongere omukubira mu bugalo. Era bwe ntyo nsaba bonna mumuwagire yonna yonna gy'akola ki? Njagala okwebaza mwenna abataddemu ssente. Kuba nkimanyi ennaku zino ebivulu bya bbeeyi. Lutalo yeetegekedde sheeno ayinza okuba takoze magoba. Naye abataddemu ssente nga ba sponsors, thank you so much, thank you guys. Ntangawizi,
Mwenna buli azze sijja kumenya ani oba ani. Mwebale nnyo. Njagala bategeeza ekirala. Kati guno omwaka tusigazaayo nga 8 Desemba. Bwentyo mbasaba mugende ku Afrika namuwagire essaaha. Nga 8 Desemba mugende ku Afrika namuwagirani? King Saha. Muwagire King Saha. Mwenna nga tetwawuddeemu. Nze saawula. Nze nabagamba ndi kisaawe kya nnyonyi Amerika eba esituka ng'eye Germany ekola ki? Sirina wawengwa oba wa nze bonna bantu bange. Njagala mbayimbire akayimba kamu mbakole ki? Mbasiibula ate lutalo akomewo abookye. Tugende n'akayimba kano nkaweereza David Lutalo. Nkaweereza David Lutalo. Get